kituusibwako. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Kulikayo mukuumulamu njagala kwongera kwebaza nti webale nnyo webalire ddala okuyiwawo omubiri okulaba ng'eggwanga libeera obulungi. Ebiseera ebisinga obungi mulaba naffe nga babatutte baziika eyo yonna gye baba batutte ne bagamba mukululo ki gwalesse. Ekyo nno mu Uganda tugende nga at least nti olwaleero ne tuba nga tutwala muzukulu wa Kasujja Hajisa Sekite Zirobwe ebamunaanika mukululo ki gwe tutunuulira. Bw'oba otandika ekintu tokitandika nti gw'olina okukimaliriza wabula kitandike bongereyo. Nkugamba nti omulongo omugenzi Katolubwama omuzannyo ceasefire gwe yalese nga atandise gujja kweyongerayo. Be yalese nga akutteko bajja kweyongerayo. Ebyo singa tubiteeka mitima gyaffe nga bannayuganda ate naddala abasuubuzi ojja kulanga ensi yaffe ekyuseeko naffe obulamu nga bukyuse. Naye obusuubuzi obwa stress emisuwa n'osanga omusuubuzi ng'emisuwa gimwereeze alowooza musolo alowooza kino alowooza kiri. Tulima byakulyako wano oba tufulumyeko n'ebweru. Lwaki tulowooleza mu bimuli byokka? Ennyaanya yo bw'egenda ebweru tewoomerayo. Awo nno tugatteko ne ensonga y'obutonde bw'ensi mukwano gwange gwali eyo. Nze naawe ffe butonde bwansi tebulina mulala. Ewuwe eyo gye buba butandikira. Nazzikuno nga bannaffe balondoola ne bannaffe muweddemu nnyo amaanyi mulimba. Twabanga n'obutandaalo tetwayolezanga bintu wansi ku ttaka. Ebyo byonna kukuuma butonde bwansi. Emiti kati muteega mmotoka nga amanda gayidde. Olwo okuuma butonde bwansi nga oteega mmotoka nga amanda gayidde gendako mu kibira. Sikiriza munnayuganda aleme okutema omuti. Ekyokubiri emyala gyaffe gye tuzimba tulina emyala gino gye twogerako Nakivubo Kaleerwe Bwayiso gwonna mwala. Naye omwala n'olaba nga bagusulamu obucupa kesisi n'ogendawo okukwata mutembe ayimiriddewo n'obupale olwo okuuma obutonde bw'ensi nedda. Butonde bw'ensi yenze yeggwe bw'oba olina kasasiro ewuweeka mwawule tandika omwawula obucupa buteeke bwokka pulasitiika n'ebimere abaana bye batamazeewo biteeke byokka n'obuveera buteeke bwokka. Kitegeeza obutonde bw'ensi ojja kuba obukuumye. Tutambule ffenna. Ddoboozi lya musuubuzi Hajisa Sekitto omukago gwa Komesa mu byempuliddemu ndaba nga gulina gye guyinza okutwala Uganda kubanga ebintu byaffe bye tulima birungi nnyo okugeraageranya n'abalala. Era nze nazize dda. Wazize dda? Olaba tondaba olumbi nalabye tebalina matooke tegaliyo. Emmere yabwe esinga obungi kawunga muceere n'ebigwa mu kiti ekyo naye ettooke. Nalabyeyo n'omwana omulenzi omu alabika musajja w'ekabaala eyo ng'atwala dde ensukusa. Era bwe namulabye twadde ku nnyonyi ng'akomawo kitaawe nga mugonvugonvu. Idea ne bwe nabadde mmaze okusikiminga ki kye nsobola okutandika buterevu nga ngikolera e Lusaka nga ndaba ettooke mu Bogoya. Sukali ndizi bamulina naye ng'olaba gwe mulungi ogwaffe ogwa wano naye ng'ate ettaka liri green nga bw'olaba wano. N'enziga yaŋŋambye nagenza omulaba nandaga naŋŋamba nze wano ndi musuubuzi alina bya supply nga mu malwaliro g'eri naye essente eziva mu ebyo sikyazimanyi. Ettooke lyentwala mu katale nga yansookayo dda naye si kibyogoberera kuba nalabye bwe nsobola okwegatta nabo already ettaka balirina. Natunuliddeko mu polisi ng'ekkiriza one of the best countries mu Africa eziguddewo essuula empya ey'okukkiriza ba investor Zambia. Natunuulidde Zambia mu myaka egijja ejja kubanga eggwanga erimu kubapimirwako bwe banaaba nga tebavudde ku mulamwa kubanga nalabye education status omwana bamuweerera okweweerera ne bamuweerera ku primary ne secondary eggwanga nga ssente bw'ogeraageranya Uganda zeteekamu ku oyo omwana ezaabali zikubisamu emirundi nga 12 ku mwana oyo omu.
ekyongo kirese simanyi saagala nnyo kitaganjula kubanga natunuulidde ku mbalirira nembuuza minisita eyabaddewo nentuuka ku bya health n'otunuulira nti Zambia bwe bakuyingiza endagamuntu mu system bakubuuza oba olina kagaali oba olina mmotoka oba olina kapikipiki data yonna bagirina. What does that mean? Oluteekayo cardboard bakutwala mu ddwaliro gyogwa ne bakukebera ebyuma nga byabwereere olw'okuba bakutegeera anti gwe gundi bamanyi n'obusobozi bwo ne banaakuleka ogende wejjanjaba ojja kufa nga health service budget yayo nsava education service budget yayo nsava ekigwanidde kati ne kingwaniza nti kangende nkoppe nga mpise mu kulabika nga nange nina kyembawo abantu abo ogwo omukisa ogujja ogw'obuntu guba gwa lumu naye emikisa egiggulwawo ku lw'eggwanga Uganda giri enormous kubanga bye byaggwanga ebitutwala bakayanye ng'era bakayanya amawanga nga Malawi Zimbabwe n'agaddakaawo nti yo Zambia egguliddewo ebintu byonna era buli ekijja bagoberera amateeka ge basayininga naye ate ogenda okwekanga ng'abamu tebakyakikola naye nasanyukidde yala skimu ze ez'enjawulo nti Zambia Malawi ne Zimbabwe kati waliwo projekiti ze bakwatira awamu Zambia Malawi Zimbabwe abasuubuzi bava eno ne beegatta ne banoonya ettaka waliwo projekiti ennene nnyo kati esaplayinga ne Europe naye ng'ogenda okulaba abamuliraana bonna balina ekintu ensigo eyo bagirina balimira Malawi balimira Zambia Zimbabwe kati production gap era nakyo twali tukiteesaako nnyo nti tokoma bukomi ku kugamba nti olina ky'ofulumya sustainable onookituusaawa nti okifulumizaako myezi bwe banaakugamba nti supply tukole contract ya mwaka onoomalako engeri yokka gy'ojja okumalako ng'abakulinaanye bannakenya ng'abakulinaanye bannayuganda ng'abakulinaanye abatanzania muzudde ettaka eribamala e Uganda bwe liggwaawo ne muzuula e Kenya bwe liggwaawo ne muzuula e Tanzania nti bwe mukola endagaano ey'omwaka eno baba bakaliza ng'ate eri mufuna ebitandika kubanga mukozeseza irrigation kubanga eri eriwo omugwa Zambezi eno eriyo River Nile ekwata East Africa yonna tewaliwo atagifunako so kakati kiba kitegeeza Lake Victoria amazzi weegali totya kola supply na ndagaano ngazi kasita onooba nga oli ready under komesa okusinkana n'abantu ne mukola endagaano ebagatta ebintu bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo oluusi ekiruma nalabye baminisita ab'amawanga gali ag'ebyobusuubuzi kale awo nennyamiddemukko ng'abasajja baminisita benyigiddemu webali bebawa police issues statements z'amawanga gaabwe naye nga ffe nga Uganda minisita waffe w'ebyobusuubuzi taliyo naye nga tuli bamemba mu komesa tuli bamemba olira abasajja waliwo minisita w'ebyobusuubuzi ndoza ali myaka nga 35 omuvubuka amaanyi gaalina yeyeekupidde vidiyo ezitunda Zambia n'alaga omugga gwabwe ebyobulambuzi n'alaga ebyobusuubuzi ate n'abaawo okunnyonnyola vidiyo gye balaze nga tutunula agidefending physically minisita nga kikwagazisa ow'ebyobusuubuzi oba okitegedde fowafaliwa nentunula mwali muno kale muzeeyi akuzeemu ayo booteekayo wakiri osindika wakiri omubaka nyenze nnumwa nnyo nga such important issues nga teri yatukiikiridde nga teri yatukiikiridde ku ludda olwa gavumenti musayininga vice president atazze ku ludevo ya summit ng'eno abali kubye footwork okukitambuza tebaliyo kakiba kitegeeza nti amawanga gagatambuza nalabye olukalala lw'abaminisita nga bava kuno n'eri nga private sector yaabwe batudde mabega ffe nga private sector yeeriyo era omudaala ogwabaddewo gwa PSFU gwabaddeyo okulaga ebya Uganda kulaga nalabye ebintu bya Uganda naye nga weetaagawo government position kubanga ekifo kye tulwanira mu komesa
twassaako endagaano era buli mwaka Uganda subscribing nga member wa COMESA. What is it that we are benefiting? Ng'olabira ddala nti weetaagawo amaanyi agaagala okwongerwa mu ministries zaffe zongere okulaba zongere okulengera nabadde njagala okumanya nti singa twamanya nti wajja kubaawo presentation ekwatagana ku byobulambuzi minisita waffe w'ebyobulambuzi aliwa yakatambi aka Uganda bakatutuusizzaako katuuse katya wali nabo n'olabanga baddiŋŋanye Zimbabwe Kenya Rwanda fenga tetuliyo nga flash yaffe teriwo nnyo naye singa ate waakiri bategeeza ku private sector foundation ne batuwa ne tugenda nakyo ne tukubanga nze wali bammanyi mu COMESA Business Council nimu akantu ak'okumanya wajja ovudde manyi bali bagenze ne batunyigiriza ebifo byonna ebisinga babirina bwe kitaba kya Zambia kya Zimbabwe Madagascar kya Mauritius kuba ye president wa Business Council kya Kenya kya Tanzania kya Uganda batono kati nje nembagamba mu kunyigiriza kuno njagala buli ayimirira nga tuteesa yogere gyava yogere nsiyo Isa sekito PSFU Uganda delegate kakati ekyo kitegeeza ki kyona ogenda okulanga bakutte peni bonna abasasulwa omukago banguseemu ekyo kiba kijja tuyamba fenga abannayuganda benefits za COMESA tuzitandikirawa right from the distribution of jobs kati emikago gyaffe abantu bano bwe tugikola baminisita baffe mbanyigiramu bassebo ne bannyabo temubaayo kukayanira keeki yaffe Executive Chairman wa COMESA Mauritius. Executive Director wa COMESA Business Council mu Mauritius. Abaana abakozi abali ku kitebe Banyarwanda. No problem. Simu kusosola. Nenga yo Uganda sheye yaffe. Tujikayanira ddi. Tetulina ayagikayanira. Bogezaako okubanga akisitula. Abamu baagala okuteekawo akalaga nti that money is so secretarian yagala nnyo eggwanga lye naye nze kyemba njagala buli ayimirira ayogere java nsobole okubala bameka abavaawa nange ntuuke mu lukiiko mu board mbanyigirize nti naye kyekifo kyemulanga emikisa 8 mugiwe Uganda mulabe bwe tutafuna ali competent mu ekyo kaddoboozi eryo singa tuligattako ne gavumenti team lazima mulingeri yonna ebifo ebyo tulina obifuna bwe tubifuna si musaala gokka gwe ali boxa gwe banaaba bawadde naye ideas n'ennungi nga gye nalabye education sector gye nalabye ya health nti ne bw'oba wa scan $1 free service ogifuna tojja kumenyeka ekitegeeza atasobola kuwa kakadde wano kusimba manyo oyo ajja kufa n'olwekyo kakati Zambia machine ze bakozesa bwe baga nti oli mulwadde bakututte mu ddwaliro lya bujjanjabi ofuluma na kisawo kya ddagala kwe kamaliwo ebyo mbanjagala ebeyo n'abaana abaffe abakola nabali bakoppe bwe babikoppa babireete kyemba njogera wano mbenga atayogera nga building castles in air nga kyenjogera kiri physical yo n'omulala gye okujja wano tumuchaza akiweeko obuki obujulizi creativity y'abakungu baffe President Museveni baawa ebintu ng'ebyo creativity yabwe ekomawo era n'okulondoola nti mu nsi gundi waliyo kino omu ku bakyala bennenyumirizaamu akuze mukyala Magi Kigozi Magi mwatambulanga ne Magi twatuuka Iran n'asiba akakaaya hajati n'ayambala olugoye oluwanvu nga bw'otookola ekyo tojja kuyingira naye nga bwe muba temunnatuuka mu lukiiko Magi anoonya buli muntu eyasuze ku ruumu nabaga tusinkane ka restaurant tuharmonizinge ku Uganda position tuva wano nga tututte ki tewabaawo ayogera n'otuuka okufulumya ekigambo ng'ate ekigambo eky'eŋŋaali ekigambo ekyamazike ekigambo ekyebibira ekigambo ekya source of the river Nile akagambo obugamba aka Pearl of Africa waliwo omukyalo omu ava Misiri president of Africa something mukwano gwange nnyo kubanga naye director wa COMESA Business Council buli Rwanda babwati how is the Pearl of Africa eyo kati akokoko uliranga okenyumiriza mu Pearl of Africa nga bonna bakimanyi nti ye Uganda Pearl of Africa mutuuka mu discussion nga minister bonna aba presenting wamwe taliwo
tulagawa owulira byoyogera bijja kubaawo naye nga protocol yo bambi nga member business council olina wookoma oli taliiwo nga platform yali kuweereddwa wali okukola nga ye okisobola naye nga okusinziira ku hierarchy tewabadde nga abagenda okwogera ku ekyo bajja kuba minisita teega entebe bakubuuze n'olwekyo twagala kusaba mu nkiiko zino mwe tugenda mu COMESA Business Council mu East African Community mu Arusha n'amawanga amala yonna kati tuli ku fast tracking ku Africa Trade Free Trade Zone Africa yonna okubanga erina amateeka agagifunga mu byensuubulagana tweteeketeeke nga tutandika ne tripartite eno omuli SADC omuli East African Community omuli COMESA ffe tukole ate ekyawamu tugende okutuuka mu bali ba West Africa mu bali ba Central Africa mu bali abawarabu naye nga bonna part of Africa ng'ate tulinawo kye tusobola okusayiningira endagaano feka kino tukinywezezza ekyo tetujja kisobola nga private sector etambuza kyayo ne gavumenti etambuza kyayo temuyinza kusula mu hoteri y'emu 5-star hotel n'otuuka kwemu eyakawungezi waliwo yatuuse emisana kubanga flight connection zaawo sinyangu ne mutuuka mu lukiiko nga minister oba head of delegation tebayiseemuko kiro saawa 3 kuharmonizinga ku Uganda position sibasomesa kikyandikoleddwa naye mbabulira nti mutukiikiridde mu nkiiko nnyingi naye ne tutuuka eri mu presentations nga private sector eteeka kyayo ne government eteeka kyayo bwe mukola muka harmonization meeting ne mugatto ebirowoozo ogenda okuwulira nga kyayogera ne bw'osumagira tewali kijja kuyitako kubanga okimanyi nti oyo kyagenda okwogera kyemwakanyizaako ekibafuula ekitolenga eggwanga kiryoke kibafuula ekitolenga COMESA naye olabawo akakisa akokola ekintu ekyo okwegatta kisoboka ne tutagenda biwaguwagu bwetu kisoboka kubanga kati nze bwe neeyambisa omukisa guno gwa Salamu TV bannayuganda ne bamanya kye nnabaddeko enjawulo eba nnene nnyo n'abantu baawuliranga ekigambo COMESA nga kibawulikikira ng'olugero singa ne mu kifo kyange bwe nnaavaamu after my term 10 year kino kyanja kyentambuza bwe kiggwako ne nkwatayo bwe mbanjagadde oba nabo ne baagala okunziza kiba kitegeeza nti anaddawo ajja kukoppa kyengezezaako okukola kiri kyogambye ng'obadde oyogera n'ogamba nti oleseewo ki abantu bangi bagenze mu COMESA nga tebalina ku business council yokka bali ku olukiiko olunene naye n'atadda wano kutandika kusaasaanya mikisa ki egiri eri ne bisigala mu ofiisi waba owulira COMESA olaba ng'ekitandise ku ssekittojjo COMESA ebaddewo emyaka abantu bafunyemu nkubuulidde nti nze sisobola kujja mukyere Misiri nengusasulira bitundu 5 ku buli 100 naye waliwo be bakwata omusuubuzi n'asasula ne gumusala naye nga takimanyi nti protocol yasayiningibwa nti COMESA rate ziri 10% other than 75% kweyo product bw'aba sukaali avudde Misiri 10% mu mawanga amalala 100% n'olwekyo kati tebabimanyi olwo ggwe ekikusayininisa n'owaayo ne membership subscription per annum ng'eggwanga kiki nga bannansi abasuubula abanene bamukwano abalina bye batunda balwenzooli bahaji Badiru Muwanga balina products eza packaging tebategedde nti akatale abadde afulumya katoni emitwalo 5 eja packaging material nina kufulumya emitwalo 4 kubanga amawanga gaggulawo dda sijja kuwa musolo nga nzitwala Misiri nina ku improvinga quality ate tebalina right egaana quality eyange kubanga protocol egamba tisinga eggwanga liba lyayisa certification standard nga lyaproving bwe lireeta ekintu gwe nannyini ggwanga eddala tolina right ekiyimiriza kubanga kino kyayisibwa toyina bw'ono bakkiriza okumala gagaana buli kintu olwo bajja kukozesa nga price war buli ekijja bagobe competition ejja kujja naye nga kyebaluubirira bwe kusibira bweru bapromotinga ekyabwe so what you do mugenda ku protocol era twakanyiza mu kooti eyo gye twabadde mu lukiiko nti East Africa Court of Judicature ne COMESA bwe mba ndyazamanyiziddwa ekooti ebenga eyanguya
emisango egivuddeyo egy'ebyobusuubuzi komesa yatulabize ku likodi yayo nti etabaganyiza kampuni nyingi zikiri mega ng'emu enyigiriza ginnaayo ne bagusala mangu nnyo nga beeyambisa amateeka ga protocol ne guvaawo other than ogenda mu litigation etwala emyaka ate oli n'ajulira owulira omusango gumu ng'onaajulidde n'ajulira emyaka 10 nga nekiyali yawaabira ekintu tekivaayo so bali komesa bagenda mediation okakananga ensonga ziri settled n'olwekyo kyekyatututte kyekitutwala okulabika nti tuzuukusa abantu b'amawanga gano bw'obeera mu lukiiko olwa komesa n'otunulako erudda n'otunula n'erudda olowooza olika abantu kala y'emu abazambia balina n'ebigambo ebimu bye bafulumya olowooza luganda ogenda kulira nga kitegeezaamu kirala naye nga language yennyini ya bantu tribe olulimi lwennyini lufuluma nga kyangu n'olwekyo nga ebituddamu okutuzza otugatta bisirikiddwa mu zi woofiisi babituulidde bagaanye obifulumya okutuuka eno mu basuubuzi baffe abamanyi nti ffe kati kye twali badde tubanja nga banneekolera gyange bwe mba ŋŋenda Cape Town ntwala nnaku mmeka nga waliwo leerwe layini waba tewali leerwe layini nnyonyi ki gy'olinnya ng'owa komesa nga bw'olagayo kaadi ye ya komesa membership olinnya bulinyi n'otikka kasooliwo n'omutikkulire akuramu eggana akura you get my point n'olwekyo kakati issues ezo twaziteeserezaako era ne tukkiriziganya nti tugenda kuwandiikira amawanga one bye ebyamala okukkaanyizibwako kubanga era ne kino ekya Sudan twakyogeddeko wadde nga twabadde Zambia nga tugamba kiba kya buli az'amaanyi eggwanga erikkiriziddwa okuyingira mu protocol ya East African Community okufuna ensonga yonna gye weekwasa nga kasooli gw'obadde otwala okumala ewiiki 3 myezi 4 mwaka yafuuse mubi olw'okuba owuwa akuze oli ebibyo olukula gwe ebibyo nga bifuuka oba si ekyo okufuna contract ey'omuntu omukulu kati olwa ajja kuba mukulu e Sudan ne bwe kinadda mu East Africa afuuka muto kubanga batakyalina amaanyi n'ennyota tezijja kukolayo olwo judikechi ebeera mula ya East Africa ye essence etujja mu buno obuwanga obutono ne tugenda nga tugejja East Africa ne tugejja komesa tunatera okumaliza programu eno mu budakiika kamubiri Hajisa Sekitto gwengowa PSFU gwengowa Kasiita Uganda era alage nnyiike nga abasuubuzi tebali mu ssanyu bajeti tugifundikira sabiiti ya bajeti omuzungu akita kufevalinga omusuubuzi wa Uganda bajeti emukwatako anetemwerimba basebo ne banyabo since time in memorial omusolo tegubangako popular let me assure Ugandans titeri mwaka gulifulumanga budget efevalinga omuyiwa omusolo teriyo budget ku mulembe gwa Yesu Kristo wewaava okulamula ebya Kaisali bidde wa Kaisali nebya Katonda bidde wa Katonda ng'abantu bakaayana Yesu nga tajja kugaana musolo kuweebwa ebyensi okutambula nga n'ekigambo kya Katonda kitenderezebwa n'olwekyo omusolo teguba popular. What makes it important and viable y'ensonga gye nkugambye nga kye nalabye Zambia nti oteekamu kaadi y'oku ddwaliro ne bakulaba province mwova n'ekyalo ne bakuggyako omusaayi ne kijulira sikaani ne bagamba keera bwe mukeera nga muli 4 ne bakola kabiri ne baga nti abasigadde 2 mu jjencha bano machine olunaku ejja koma free of charge mbulira bwe sijja kuwa musolo ne bwona ogukubisa emirundi 2 nga bwe naagenda kudwaliro nfulumana kikapu kya ddagala oguwa mu kwagala n'olwekyo kyekyeŋŋamba tinga tuyingira mu budget ogifundikira omwaka guno tugumaleko 2023 tuyingire 2024 in terms of budget tubasaba bannange mukole ebiriyo mu budget tubasubira okuddamu ze twabawa zaakola ki tukoowo tusomera oluguudo lumu emyaka 3 na location negendako ne tuddayo nga n'omwaka oguddako bagenda gisoma busaabala bwe mutulaba n'amatu
temutuyita mbuzi. We are human beings. Tujjukira enguudo zonna ze mwatubuulira mwaka oguwedde. N'alisuubidde eddakiika eziwerako minisita atunnyonnyole ku ezo kye zaakola ne we zaakoma. Bwebe enkuba yagaana ne zivaawo ne zitakola ne zigenda kuzibikira lutindo azinnyonnyole tuzeewo endala nga ziri tezaabulira mu classified. Ensonga ey'okubiri bajeti ya Uganda basebo tubasaba classified muzikendeezeeko. Zitya oyinza otya okuŋŋamba nti omusaala ogw'abapoliisi abateeyongedde eggulu gugenda okujulira classified nga wali obala ki? Routine payment of a salary of a police officer ate eva etya mu classified kiba kitegeeza waziteekawo ng'ogenderedde zireme kukola bye zandikoze bazitwale baziriire awo. Ensonga endala twagala mu bajeti yaffe tutunulire ekibuga Kampala ne contribution yakyo ku element y'omusolo. Ebitundu 75 ku buli 100 eby'eggwanga lino lyonna biva mu Great Kampala Metropolitan Area. Lwaki bwe tuba tuyingira Kampala lwe tumanya nti Uganda eriyo ebinnya? What basis? Accountability kijoyinza okukola ng'ekibuga ekikulu ekivaamu ebitundu 75 tax contribution to the GDP. Ebinnya bye bikuzuukusa okudda engulu. Sumagiddemu bekinya. Issues zino bwe zibeera settled nga kati bwe batandise okukola olw'ebusaabala ne bakola enguudo endala zonna ezigatta ku Kampala. 1 jamu ajja kukendera emirimu gitambule. 2 omuntu ajja kulabako n'amaaso ge nti ekikolebwa gye ekiri. 3 ojja kukkiriza omuntu awo omusolo ng'alina mukagamba nti kale naye kati buli bw'obanja omusolo aganda nga bwe bagenda okukola lugodo ki. N'olwekyo twagala kusaba ti budget ffe nga basuubuzi tetutya kuwa musolo. Kye twagala kyokka ne Uganda Revenue Authority etambule speedi yemu naffe. Weetambulidde ku science ne technology naffe tuteeke ku science ne technology ku speedi empola mpola ereme kutuleka wala ate ffe tusigale nga byekola tetulina lulimi luwuliziganya. Amina. Tipyo eri omusuubuzi. Omusuubuzi wange nkugamba nti tubadde tusoloza tuliriyoni ntonoko ku luno gavumenti yasabye tuliriyoni ezisingako. Ekyo kitegeeza nti ojja kuwa omusolo mungi. Weteketeeke totya kuwa musolo naye banje ebintu bibiri nga bwe twatandika programu eno nga bakubanja rights bakubanja obligation yeyo kuwa omusolo babanje rights zo kwekyo kye bakulyaza amaanyiza. Amina. Tweyanza ege lunaku lwaleero eddoboozi ly'omusuubuzi bwe lityo bwe libadde. Nyongera kukubiriza mukwano gwange gwali eyo nti ensonga y'okufera nayo nkulu nnyo kuba efiiriza bangi bali eyo ndowooza obiwulidde. Bw'oyinza okuleeta ekintu nakyo tukitwalira mu bufere. Bw'oyinza okuleeta ekintu ng'olina okusasula ebitundu 10 ku buli 100 ne weekanga ng'osasudde 75 ku buli 100. Ebyo byonna kuba kwetegereza nnyo kwongera kumanya. Tosuula kumanya okusinga obungi downloading app ya From Mobile era ogigoberere. Bino byonna ebisinga obungi otambule n'okumanya bikulu nnyo. Tewerabira pini yo bwe baya mobile money gikuume nga ya kyama. Pini yo bwe baya banka gikuume nga ya kyama. Ekyo kijja kuyambako obutaferebwa lw'ensonga nabyo bye bimu ku birwadde ebisse bannayuganda kuferebwa. Fuba nnyo okulaba ng'essimu z'olisiivinga okwaniriza obulabo obuba bugambiddwa owangudde akakadde ne tuweerezeyo 2 tuzikuweereze mugambe mpa 8 gwe osigaze 2 ku kakadde k'empangudde. Beera steady be better. Obutonde bw'ensi bukuume nnyo kubanga yenze naawe tomansa bw'omala okunywa konywedde tosuula plastika mu mwala oba wonna. Jja kwekanga nga naawe ovudde mu nsi nga bazzukulu bo bakuba malaalo go nti mu nsi kiki kyewalekamu. Nze musajja wa Kabaka Haji Kasujja Ibrahim Ali mbadde ne muganda wange Edrin obale nnyo webalire ddala. Benja ate ne Roba naawe obale nnyo bwafubutuka eri mu byemizannyo ng'addukako eno ng'era tukola bwe bityo bibiri musooke bale nnyo Steven Saalongo ate ne Mumalu Busuulu akumata 10 ampeera abeera bulungi nkwagaliza byonjagaliza. Ekutuusibwako Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.